NRM musofa kagenza okuggwa ng'abantu babakubye akamyufu. Ekintu kya bomo kyasooka mu Kyagulanyi Ssentamu kyabakuba ekyo. Tonyongera kizibu kirala nga bw'ayibya musiridde ejjinga ekutte mu mbinabina bw'eki ng'evuyewo ne kuko wa mukyala bamuyita Bushira. Bushira atunda bu dress obulungi, atunda ensawo ennungi, atunda ayambaza abakyala mu buli kika ky'oyagala. Waliwo necklaces, tulina top dresses, tulina everything, buli kimu kasanga nko okulaga buli kimu obusawo. Wow, mu abakyala abanoonya necklace ng'olina olugoye lwo tolina necklace ntuufu etuukako kuba ina katete yakakutuka nga wangu. So kasuya kusindikira olunaku olwaleero ebisinze okutuleeta n'omukulu Devicom. Naye mulangira gyali ogamba otya? Sigamba olabika bulungi ng'oyambadde galubindi singa bunakoza oje erivayo gye wange nereka ne woba ogirabiri obeera mu galubindi oyinza okuba ate ozijjako kati oli bize tuva tubeko etulaga. So bwenva no ngenda mu gym ngenda kukola ku mubiri. Okola gym? Nso kola mu kajima akatono. Balance ngombiri mbadde ngeze nnyo bayo. Mbadde ngeze nnyo. Ngombiri gumpawuseeko. Kitegeera. Yenga tunatandika era nga tugenda mu maaso olunaku olw'enkya tulinayo concert y'omukulu Lucky One wali eggangu. Devicom mukimanyi ogenda baayo ne bo. Tulina table. Omulangira Jemba yagula table. Weri tebo yaffe naffe ab'omukati twamugulako tebo. So buli kimu kiri tugenda kubeerayo ate nga ordinary ya mutwalo gumu, VIP mitwalo ebiri wamu n'ab'embuto ennene bali ba VIP bafocus akakadde kamu kokka bano ba Devicom batulira mu kakane Devicom n'omukyale wa njagala ompasiza amakyala akakola wa kano tonyongera kizibu kirala kati gwalina waka kizibu abo bola tebafumbirwa abo nga lwaki kati ebintu byayambadde byasobola okufumbirwa mwa batudibya kyakoze focus amutezerero sero nezavudde mu Victoria bazitutte Bushira weteze ani sente zonna ziyajja ku Victoria nga akwata tugende maaso olunaku olwaleero tuzze n'ebintu ebyenjawulo byetugenda okuyitaayitamu katusookere mu kalulu akabaddeyo aka NRM ke bayita akamyufu gwe bw'okatangazatangazaamu ye bw'okakubamu tooki olaba katambudde katya akamyufu ka NRM musofa kagenza okuggwa ng'abantu babakubye akamyufu enkoona ku ttaka mu bonna be baakubye mwabaddemu mukyala waffe maama w'omwana waffe omukyala Agnes Kirabo Nantongo addressibye kwa omani MP Luweero district oyo nno mukyala wa Mistali mukyala wa ate bw'oyogera bw'otyo nzijukira post ezaali zitambula zino oyo bwe yapostinga n'amwagaliza Mother's Day nnungi akuba kakuga buli kanaku kakata temukawa mmere Mistali abantu b'e Luweero bagambye Kirabo Nantongo tetukwagala genda ninga bawa nsonga ki oba yali abayisizaamu eggaali akalulu kano abamu tabawadde ssente kubanga akalulu kano kadde kamugo kadde kangu nnyo nga n'owanu basobola okumuwa ssente owa FDC owa Jema najja n'alonda naye byagenza okukakkana ng'abantu bweruweeru naye bannange tweka twakoledde mu kifo kikyamu tugende maaso mpase byagenza okukakkana nga mukyala waffe mama w'omwana waffe bamukutte ku nkoona tugenda kunokulayo abamu ku b'enkizo bwe tugenda Essembabule yawaddeyo akalulu ka obukulu beja Lwashande oba ye Lwashande nga tunkana ne nono wagundi ero wa NRM bamuyita ni focus Sekikubo Fyedulo oyo nno Sekikubo y'omu abali baleese etteeka
erijjamu omubaka w'ekitiibwa Mpuuga Mathias mu Parliament yali kulembera ng'akuŋŋaanya emikono ng'aganto yalonda ekinusu n'akuliita nakyo. So abagala balina olugezi olugamba nti tweyagaliza muka kitabo bitta nnyoko kati byagenza okufundikira nga Ssekikubo naye nabo bagenza olaba nga bonna agenda bayisaamu awanduse. Omukulu minisita Kabanda wa Kampala yayiseewo Hajati Hanifa si Hanifa Kawoye akola nade nja kufuna lisiti yeyo focus yaje kusindika atagenda jire agenda jitu sindika ene musindika namba yo nenga mubonna omukyala w'omuyimbi Edirisa Musuuza Kana Kambata Fiona Nyamutolo Nyamutolo kyoba okola linda kulayira kuba by the way twagenda kwewa Nyamutolo oyo nga twagendayo for Thanksgiving ninga abantu bamwagala abantu balamuyire nga teyazzi bannange balamu waliwo ebyamutuseekawo byetasobola kwogera mu kamera bye baakakweka yafunye accident naye accident eyo bagamba mbu yafiddemu abantu abawera abasatu naye accident ezo girinyizaako omuntu naye teyazze mu kamyufu ye ndowooza tuyesimba yayitawo buyisi nga tebali amwesimbyeko. Fiona Nyamutolo tukwagaliza kuba ono ye mu Parliament ye yagenze yayiseewo waliwo omukulu wayita Derek Ongengo oyo yaliko manager wa Mary Butter yaliko manager wa Grenade Official yaliko ne manager w'omuyimbi David Lutalo yayiseewo kane tumulinde mu Parliament yagenze kulayira omukyala naye toyogera booto byonna okulinda okulayira tukyali mu kamyufu waliwo abantu abayise mu kamyufu nga n'okuleeta wali agenda kubeerijjamu olaba engulu eyo nupu teyerijja eretawala kujjayo yadde akalulu eyo kati nga Moses Ali oyo General Moses Ali tumusabe atuuke wali eri ng'akyali mulamu oyo omwami bannange abantu abasinga bagamba kale singa bamuleka n'awumula buwumuzi n'abeerayo nga bamukolerera bukolerezi oba bakola endagaano yaabwe nga yafiira mu byabufuzi tewali amanyi naye nga kukyoba omanya oyo twali agenda kumugjayo. Omukulu waliwo eyazze ewawaayisa mufumbiro focus twe ku lisiti eyo tuleke tusomere abantu ebintu ebituufu tuleke kubasomera bintu nga tebitegeerekeka tukate yaŋŋambye mbwe yali yaginteereddeko si mu kika ki gy'olina lwaki ogenda n'ogula Samsung oba oli kuzitekino twogere oyogedde ku mukulu ono oyo omukulu gwogambye titomanyi oba anaatuukayo ng'akyali mulamu ajja kutuuka ate abadde alagawo twalabye abaana nga bamuzannya mu komedi ekintu kye bakola nyina omwana nalabye mu Nakenya oyo sijja kumunenya naye nalabyeko ye Sammy and Sawa abaana bano nga manager waabwe ye mukulu Kaleera owa Comedy Store akola ku Sanyuka TV Kaleera mumanyi ng'omusajja aludde mu industry eno era nsuubira okuba tayinza kubanga akola nsobi naye Kaleera nja kutegeeza nti abaana bavaayo bazanya mu Bobi Wine ng'amenyisa okugulu abano basingamu olukongole essaawa yali bazannye mukulu ekisooka kya byonna ndyatukize tugane bannayuganda n'abantu abalala bonna tukize nti buno bulwadde obusobola okuluma omuntu omulala yenna nti essaawa yali oddira mu bulwadde bw'oli n'obuzannyiramu mba ndaba nga olimba so nze sikkaanye na Syamyandi ekintu kye bakola ekyo ku muntu omukulu ng'oyo si kituufu bagambye nti ekintu ekyo kye bakola kiyinza obbaleetera obuzibu nga bo oba batataganya mu kalya yaabwe nga bwe tulaba bano bamaite family kyebakola si kituufu ekyobumanyi bakola si kituufu ekyokubanga bazanya komedi mu musajja oyo kuba ono mulwadde nanti nga tetunagendako eyo lisiti soka olindeko era nga twogera ku bakomedian omukulu Sami bamuyitaani oyo yali mu Mighty Family mulwadde essaawa zino ali kundiri era twalabye Diripazo ng'amutwala mu ddwaliro naye omukulu omu n'avaayo n'agamba ono eyali alabirira King Shiba embu we bagende e Dubai oba yakata ne bamusangayo n'amugamba oyo King Shiba mulwadde togeza n'obikola naye mbu omusajja yakomekereza abikoze
ebiki bwe wayogeddeko naye nomanya ki ekituufu ekimuluma ebiki bye yakola yegatta ne shiba gundi lukwaya simanyani yani oyo okanyani oyo nze mumanyi wanga wa Mighty Family kakati olunaku weekend ozewedde olunaku owola lwakubiri owola mandi liri puzzle yakwata omwana oyo n'amugja gye yali ali n'amutwala mu ddwaliro ebbombo afune obujjanjabi era we yatuuka puzzle y'omu kubasooka okusondera omwana oyo ssente kuba yagenda wasula bali babanja emitwalo 2 nga ku ddagala babanja emitwalo 3 byonna ttatu ebintu byali mubanjibwa yalaba jo miliyoni ng'emu emitwalo 2 n'amugulya omufaliso n'amugulya ebintu byonna mu bufunze yamuspendingirako emiliyoni emu emitwalo 2 nga yo omuntu naye nga pazo sente zazijjawa pazo akola yes akola naye bagamba ayaka waliyo omuntu omala mu planting emabega amupushing okukola ekyo balowooze nti ye yakikoze oba okwagala okubirako oluseke abantu abalala bamwesente ezo ndowooza z'abantu nze pazo ng'oggyeko buli adaggula ne kwefulukuta nze ekyokuyamba Mighty Family sifaayo bajjawa ssente oba azijjawa kubanga wano waliwo era abaziina bangi nga baagaana okuyamba omwana oyo so kati ze sifuddeyo bamuyambira mu kitiiki oba ssente azijjawa naye azironga azaakoze eki amuyemekaniza wensinga okutunuulira era Mukunja alina n'akayimba kebayita mukole eggaali Kyagulanyi so nti essaawa ya leero oba oliawo nti Mukunja ate Mukunja azze abeera mu bintu bingi yajjako naye plantingako ebiwundu ayinza okulooza kubanga yatire ku live n'agamba nti okusondera okanya ssente si kituufu gavumenti ezimbewo amalwaliro abantu bana bajjanjabiranga buli muntu ate kati sawa zino eddwaliro eritanaba kuzimbibwa mbadde manyala balina kusonda ssente n'afunamu anti sayidi emu Mukunja abeera mutuufu kubanga ekibuzo kiri nti teo buli anaalwala nga bamusondere buli analwala erya gavumenti temugenda digenda mubwerere n'ekiruddu tugendayo naye tusasula nno kajendegeeza nti kitegeeza tuwenzera ku sayidi ya Mukunja emu nti singa gavumenti ezimba amalwaliro abantu bajja kugenda mu malwaliro wabula ne Mukunja mwennyini agamba nti gavumenti ezimba tebasondera okanya ssente emabegako awo naye mwennyini nyini abadde mulwadde ne bamusondera ate teyasobola kwogera nti kifo ky'okunsondera musooke muzimba amalwaliro naye teyakyogera so kati ebintu yali mulwadde kati ebintu bya Mukunja naye bennyini bibuzaabuza kuba Mukunja naye mwennyini tategeerekeka Mukunja ye aba yanoonya wa ssente yanoonya ssente kuba yakufulumya oluyimba awo nga yakadda n'akwata ekizindaalo nga tava mu wina eyo ng'ayimba awo kuga mu Mukunja gukyomanya Mukunja anoonya erinnya mu mbeera yonna mu bubi ne mu bulungi ate nga bijja kufundikira ng'erinnya alifunye oyo gayo omulaba ategeera Mukunja oba tali mu kamera ate aba fayini nnyo n'okunywa omusajja nno munyumi ali friendly ali fayini nnyo Mukunja n'ekimusumbuwa ayagala linnya tuve ne ku ekyo twogereko tuddeyo ku ba Mighty Family olowooza bano abaana okuba babali basitudde komedi waabwe omulungi ate nga abantu babategedde olowooza tebakola nsobi okuvaayo ate okweteeka mu bintu bya politics ekintu kyabasobola okuzanya mu Kyagulanyi sentamu kyaba kuba ekyo kyabaza nnyo wansi ebyo ababbo tebakitegeera era nze ndowooza nti Kaleere engeri gyali tali creative nnyo abala nnyo emizannyo gino yayagadde ate ne kino kisobole okuzibikira kiri oba oli obage nti teyazannyamu oli yekka noono oba oli awo muzannyeemu naye nga bannayuganda kibalina nti obuzibu mu Uganda omuntu kasita anyiiga omuntu kasita ateekawo embeera bw'ati nagandi kati tumuteddeko ekikookolo kasita akikuteerako kiba kizibu kyo kyakumukyusa nti oba olwawo nti essaawa ya leero biri bye basobola okuzanya mu Kyagulanyi bayinza okuba bakyabijjukira kati nga balina obusungu bwabwe era ebalabire bagamba kuba ekisooka kya byonna ebintu bye bazannya bino byonna Kyagulanyi yali afunye bomu abali bamukubye oba lyali ssasi wano we bamukuba essasi focus kyali kiti yali bomu yali ssasi lyali ssasi yes ono edi muntu ena adduka emisinde n'aleka bosi yali ssasi yali bomu edi muntu oyo yaddukira lyali ssasi kati gwosigalawo ate kali kacupa tekayali na bomu kali kacupa kati ya gas tewali anti edi muntu kiyakola nange nchula kuba waliwo muzira mulamu
buli muzira yenna ali mu ttaka gwe walaba abenda mugongo nze nange ebintu ebibaawo tewe ebyaddala wenfuna wempita nkukubira nga ntuuseeka nti owaayo ovuddewo otyawo kale naye nga ne bazannya mu Kyagulanyi wazannya mu Kyagulanyi abantu ali babaninya nnyo okola ekintu bwe kityo kale kino ekyazze oyinza okuza nti bayinza okuba nga bagala tutumu bagala kuzannya kiriwo oyo kiba kubadde bagamba nti oyinza okugamba nti kati essaawa ya leero badde bagadde bakavalinga ekiri ekyasooka ekitayinza kusobola kubanga abantu banyiga so nandowooza nti abaana abo balina komedi omulungi bandibadde bayiiya content owaabwe kubanga essaawa ya leero tukirize omukulu Moses Ali ayina abaana abo essaawa ya leero kufa nti kuli n'omu abamanyi era ojja kutuuka okugenda awantu nga oluusi omukulu Moses Ali omwetaaga oba oyingire mu ofiisi osangemu omwana we ng'ojja kumwetaaga ekirala nti abaana abo bo singa omu ku bazadde baabwe amenya okugulu basobola okizannya simwagaliza kumenyabazadde baabwe tewali abamanyi abo abazannye muntu amanye tewali abamanyi nti kati bo bazannya trending nga kozi twalaba ne ku TikTok nga yafuuka trend bamupostinga ku TikTok abaana ne bajja niko gikolanga trend anti omuntu yenna basobola okumumanya kati njaa ku muzadde waabwe ng'amenye soba maama oba taata bamuzannye mufu tujja kumutegeera kale tolo bali ku TikTok abagifudde trend ey'omukulu Moses Ali abali ku TikTok abo nga bwe nagee mutali kwati buno bulwadde busobola okukya nga gwogeegenya nawe obulwadde obwo kubanga ate olaba ye omulwadde gwebuluma bumulumye nga alina ssente zisobola okumujjanjaba kati obonaakwata gwe atayina ogenda kubonaabona nnyo so nze ndooza nti ekyobulwadde omusajja muleke mu bulwadde kuba yayinza okuba nga si kyeyayagala tukize tugaanye tebageegenya muntu mulwadde bamuleke nze siri wanzikiriza ye siri wa kibiina kye naye mmanyi nti obulwadde obumuluma nange busobola okunnuma so kati omuntu ajja kwagala likes oyagale followers okufollowinga naye ng'ate oli ku bantu abalala obanyigiriza kubanga ng'egambye nti tewali amanyi baana ba mukulu Moses Ali omuntu asobola okukola ekintu neweebuuza oba navumaani oba musajja nakusanga nakutomera nga litula tokimanyi kumbe adde akwinako akakonde mabega so nze ndowooza batikitoka tebakisussa bakirekere awo ng'omaliriza nga tumaliriza ensonga eno abaana abo abakomedi oba wamagezi ki kuli noono omuvubuka wa Mighty Family yessaawa kati badde mu kintu kyabwe kye baakwatagananga abantu mwe babategeerera oba basigale dduka wa politics Sami ekisooka kya byonna abatwadde nga bamugamba nti Nuupu temwagala Nuupu yali yagala okumuwa trust Sami ekisooka kya byonna eri adde yeesayo bwesibi nalabye omanyi waliwo omukulu wagwalira ticha Lumbuye yeeyita ticha buli ekibaba balina obujulizi bwakyo namunaye yavudde n'akola akatambi n'agamba ku lunaku ng'ennaku z'omwezi ali 17 lunaku lwali olwokusatu Sami yamiitinga Damulira n'omuntu omulala n'amiitinga ku hoteli gya Mason ngeri ayo Kololo ne boogera nga bamuwadde mission yakujja kusanyira ekibiina kya Nuupu. Mama we yayogera gundi ticha Lumbuye kakanda nuli ticha Lumbuye nindabira ddala nga bambi omusajja oyo simanyi lwaki yeyita ticha Lumbuye kubanga ati wongamba oba yali musomesa wa biology wongamba nti Focus yayingidde mmotoka n'abeeramu nejjingiwo ne beetoola Kampala nga ebanywa enjaga ate nga gonnyumiza ngondaza nti Focus yadde avuga nga mulika wale bantu bameka nga jingusi yanyumiza ba Focus oba walabye otya kubanga balumbi bagala batulaga nti ebintu bye batunyumiza bafuna information okuva ku source nerumbu yakyali kimulidde olwedde kyamulya dda nti banyumya ebintu ng'alaga nti eiza abawaali oba gwabinyumiza
oba amuwa information eyo nti aba wa munda nnyo naye waladde olaba nga kino ekya Mighty Family olaba nga ayinenge ayine effutwa ayine effubutizi ng'olabye ddala nti ye omanyi Mighty Family yatwendinga nnyo naba ng'abisawo ngabo bonna bagundi ababisebise abantu bonna babasinga bamanyira mu comedy gwe baali bonna abo kozi baali bajjawo bamaliyaki nga bajjeewo bano ba Madrat and Chico nga bajjeewo ba Rain nga be bali ku top. I wonder why kati ate era we yajja mu struggle n'atwendinga nnyo okusingawo balumbuye kubanga lumbuye abeera mu nsi emu yokka muze mpula simanyi ttaka simanyiwa yagala n'atuwa amawulire amafu ate yali agabyeko amawulire amalamu abaana ekisooka kya byonna babeera ku kitimba oba ku social media okuvuma bantu kati waliwo ono yeekolera bamulabye wali ono yeekolera lutongo omubi alinga weekend wali awo alina omugumi ogubi eyakoze akatambi nga vula Ssaabasajja Kabaka oyo mmanyi gundi ono omulenzi yani bamuyitaani pressure ate va ku mulalu ono itongwa ye ategeera kakati itongwa y'omu ku balwadde abakyasinze okuwaana lisinsi era nga banna struggle era nga balwanirira nkyukakyuka naye yavuddeyo n'akola statement n'agamba okulwanirira omuntu nga teyeerwanirira yayogedde ebigambo bingi oba olyayo bimu nga bitasaana kwogera ng'ategeeza nti okulwanirira Sami oba Kabaka ngayogera Kasasira Kabaka wa Buganda n'atuuka n'okugamba nti ffe Kabaka gwe tulwanirira ye tayagala kwerwanira tumulike waba mutta bamutta nga yafulumya ekigambo naye nga Kabaka ani asobola mutta naye ng'ovuddeko olaba baga n'essaawa olunaku lulamba efuna olunaku lwebala nga lutuufu nalabyeko omukulu Wuma Lukisekka ebbanga lyonna ndowooza lweyaze nakola ku statement nga yamagezi kubanga yamubuuzizza mu bintu bye twetaaga essaawa ya leero twetaaga omuntu twetaaga kubanga oyakulowooza abantu nti Nuupu erwanyisa Obwakabaka bwa Buganda ekino kyadde kituufu Lukisekka kyeyayogedde nti essaawa ya leero itongwa nga ye itonga omusajja Omuganda talina nsonga lwaki ku bintu ebimu Bannayuganda aleeta ensonga ya Kabaka kubanga talina moral authority ayogera Kabaka wa Buganda nga ye omusajja Omuganda wabula abaana bajja tulowoozesa nti be entegeera yaabwe baluwa okunaawuuza ntalo nakuwakula bintu nga tebibakwatako kayadde ndi awo nendaba ono yakaveera Dubai ono era yawumula Kabaka mbu yawumula Katikkiro mbu naye yagala kaadi ya Busiro simanyiwa ono alina agaviiri agawunye aliwa yenna wali awo bamuyita ndi focus ono omunene era naye wali yawumula Katikkiro kumutta obusi ayagala kaadi ye Busiro ani yesimbyewo Busiro Sadda Mwandi Makebe naye azze ku Nuupu era omwogezi wa Nuupu asinga badde mu bendobendo lyeyo kati kyenemaze kulaba mu Nuupu okiraba buli avaayo n'abaako kyayogera n'afuna likes oba comments ennungi ng'ajja yeesimbawo njakutegeeza abantu b'e Busiro era infact foka njatufuneko olunaku tugendekewo naganda takugenda mu gundi z'abantu kati oyinza okugamba Busiro tusooke tulinda akamyufu ka Nuupu kagwe anti olwedde ekiriwo essaawa ya leero nti abo abantu kati ngoyo Sadamani bali mu constituency z'abantu bagenda bamalira abantu obudde nga babuulira beefula babuulira enjiri mbwe era omuntu mutegeevu nnyo naye nga Sadamani yawemula Katikkiro wano kyatambula nga tekiriiyo tiyabalo nzira abaana bo tebalina nsonyi tiyakomo n'asooka Luupu Joero Ssennyonyi yamuvuma bubi nnyo kakati namudde nga gamba oyo yeekolera gwe mulaba kyakati mumutegeera bulungi mukambo bannyonnyole oyo yeekolera otwala abantu abalina amagezi ku bya Buganda wano muteeka mu kifo kya Muzeeyi Magala kanawuli omuntu omusiru ng'oyo nga yalabye Muzeeyi Magala ddi ng'avuma Obuganda bayirayo Muzeeyi Magala musajja wadde ayogera nnyo naye alina ebintu by'atayogera anti Muzeeyi Magala tasobola kuvuma era nsimulako ng'avumye omuntu era ne wano ebyavaayo ku byaseeka kiti nga avudde Obukatuliki era Muzeeyi Magala yajja n'awa submission ye ng'etegerekeka naye otunulya kati ngoyo Sadamani nga ali mu bantu abannyonnyola ng'atunyonnyola obulungi bw'omukulu yeekolera era ng'amanyi nnyo Obuganda era ffe nga tetubumanyi kati waavaawo oba neeraba nti gwagenda okwesimba oyo mukulu Sadamani wasaba kaadi kiri mu Buganda yasooka navula Katikkiro wa Buganda atwala Buganda awo wagenda okwesimba yamaze ono yavudde Kabaka
naye namusupportinga nti tetumanyi ffe Buganda yeekolere yasinga okubitegeera ng'ali mu Buganda ng'onooli asaba kaadi era nja kusanyuka nnyo nga ab'oku kitebe kya Nuupu bamperedde Sadamaani Makebe kaadi nga bamuwa yaki okujja okwesimbawo anti munnange okugiwa oyo atist bagiweemu Lwayini ali wano gundi bayiza wenze era Lwayini nze Nuupu nga mwagala okukakasa nti kaadi zemugenda okugaba nga si za ssente muleete abantu ku ground besimbo ng'akamyufu ka NRM nga tusimbe ku mugongo olabe Lubagaawo nga Lwayini ayimiridde wali Legirius Nasula ayimiridde wali nani aliko oyo omulala si bamita Lusubichi yani focus aliwo oyo musajja bamita Lusubichi musajja si wafako Rosias yaliwo bayimirewo abantu aba Lwayini ajakalira nga temugula buguzi bantu mujja kasamanyi ga Lwayini enamubeerako mu mugongo wemuvaawo nga mumaze okuva Lubaga mujje Misinde wano mugenda tugeze ku kisawe kya Messi muteeke wano Musiri David muteekewo Sewanyana muteekewo Mulya Nnyama abantu aba mugenda kola layini ya Musiri David ng'ekutte mu mbinabina bweti ekubyemu ne ku kkoona bweti wemugamba nga kaadi mbusiza akutunda ani kyeŋŋamba bakole nga ba NRM bakoze nti bajje mu bantu balonde mukiire mu Kampala wakati awo muteekewo Sami Malende muteekewo Zahara Luyulika nani omulala yaliwo Luyulika Sami Malende nani kakati nze abamanyiwo be balinga abalina amaanyi ababiri oyo omukazi abakazi ababiri kati Zahara mumuteeke wano mubateeke Nakivubaawo Malende mumuteeke wano mulala Bazara wana kulayini okunaba kuyadde abantu abawere 10 anti ne baba nupo basinzira ku kyokugaba kaadi ground bagira batya nze bajje mu kamyufu nga kaadi ya mugongo nti asinga abantu abangi ekintu NRM kyebakoze ogenda kulaba Zahara Luyulika ekintu NRM kyebakoze kibadde kirungi nti abantu bebeerondera omubaka gwe baagala agenda abakiikirire bakirire emitiiyana ewa Joyce baagala bateekewo ne Nabosa ow'emizannyo basewo Fausta 5 abantu 3 bagende ku ggombolola eri mugenda kola layini ya gundi ya Joyce baagala egenda kubeera eti Joyce baagala eri nako Nabosa ali ku Joyce baagala ne Fausta 5 muganda wange Nabosa va ku muganda my sister Nabosa tasula kufueza dda abantu 100 Mukampala ne gundi waali ajati ono omuyimbi gundi station anti kati yesi wa Nuupu no yesi wa Nuupu ye wa kibiina kyate ye president wa kibiina kirala eni ajja kuwa women MP yes ne ate ku bwanajja obacha kananyamu wali bwetuvaawo tukkirire kirewa woyinzo gamba nti kaadi nga yamu gundi Nansana Wakayima Musoke waliyo bano ba Big Eye waliwo obayo kitundu kye kirimu Big Eye kyekyo kino Zambali Blasi Mukasa mulimu abantu bangi walayinga olabaye abantu nga bangi nga obateeka buteesi wa bantu basimba akako kalaba akeeyo no kaliko okulya n'okukomba essowaani kati akwano tutunulemu kati tukuwemu toki mwabo Zambali wayimirira wano ne Big Eye wano ne Big Eye neda kati omanye opportunity abayimbi gye balina nti bali nnyo mu matu g'abantu Big Eye oba welennya Big Eye balowooza bali ku source Big Eye ako kakayimiridde obulungi kakaluka mu mugongo anti kati singa kaadi tebazigaba bino byaffafa ne bakola ng'enaayakoze era kyovula nti Nuupu kyeteekeddwa okukola kaadi eteeketa zigabira eri anti wegamba wano mu bantu bw'ogamba nti gundi otema otya abantu olaba otya nti ono gundi alina gundi mu bantu nti alina abantu oba ali mu bantu oba ali ku ground nga tomaze muleetayo kati olaba naawe ekyengera mafia solukaga mulumba dduka ekibabu meya waawo kati yafudde mbwa meya ageze mbwemu agenda kuba MP n'omusimbaawo n'osimbawo ne Seggona mbu kaadi ya mugongo mwami Seggona yitafuna yadde wa musimba mugongo
ayinza obutafuna damu amiyimirira mu mugongo nga bwebanga bya kaadi mbusimanyi tubale banyiga abantu. Tulinayo n'omukyala gwe bayita Nina Rose. By the way, gwe yabadde birthday era yagiridde n'abantu beye waabwe bwe babadde balongoosa. Abadde balongoosa ekitundu nga bakola bulungi bwansi. Nina Rose nno ninja kumuwa amagezi. Singa abadde asobola. Kuba yuno omulaba. Babaddeyo ne balwini bonna nga bali mu celebrate nga birthday. Nina amanyize banzala Semba Bulengo. Yibanzali. Nina Semba Bulawo olabawo. Yeta kusabira nnyo. Okulya asobola. Okuwangula asobola. Naye yetaaga kusabira nnyo. Ye kamyufu aliko ne bana. Simanyi baliyo sibigendereranga naye ndowooza bandikoze ekyamakulu namuleka natabakola muntu mulala yenna kubanga kale ne bagimulekera kubanga okuwangula ojja kuba kizibu. Mu kibiina kya Nuupo oyo twawulirayo obwali oba buyita mukubagana obwa kaadi ng'omukulu agamba yakuwa gundi nga maama agamba yakuwa gundi. Ani bakadi omutuufu mu Nuupo? Ndowooza ekibiina kiteekeddwa okufunanikirawo omuntu obutuufu gwe kyagana era kuba nti era mubeera mu propaganda kakati ate tulina kufuna bintu bituufu. Gwendako tumale okulonda sorry bamale okugaba kaadi ngola era bwe yagabye ezaayo kayindako bamale okugaba kaadi ogenda kulaba okwerumagana mu kibiina kya Nuupo. Naye nga nze omukulu Bobi Wine kino nakyogeredde kagolo ne ku live nkiddamu ne leero nsaba busabyo mpeererwe mu kaadi. Naye nga nja kutegeeza abantu nange lweyini mu supporting era njaba mu kaadi muganda wange. Naye abantu abeokusala amaloodi Makindye Uganda n'okutwaliza awamu tuyina Kayira Diesel Garage. Kayira Diesel Garage ali akusala amaloodi boyisa ku Makindye Sekendule. Kayira Diesel Garage osokutwalayo omwana wo n'amuyigiriza okukanika okufuuma emmotoka langi okupangula emmotoka n'ogizaawo. Kayira Diesel Garage yo bakoze ne pikipiki nga y'amasannyalaze. Bakoze kadiye Kayira bapanze picha obagikoze Kayira Diesel Garage bakola emmotoka bagipanze ndira buli kimu bapanga kipanga ebeera edduuka nga lino opanga osamu amasamusanyu bapanze pikipiki era nga weeri yetambula. So Kayira Diesel Garage batera nja kubategeeza nti ematch ingenda kutulako wa boss wange ate yandikuwadde ekisaawe tulina saluni tugenda okugulawo onatulidde ebyokulya ndowooza tulina saluni eri awo bagiyita Urban Saloon eri awo waggulu ku Shell opposite ku mafuta mapya awo nga tulina kutuuka mu bitaala tuba tugula essaawa yonna. Naye ntegeezeddwako nti ku lunaku olw'Emmande omubaka Simon Malenda akomawo ali ati abadde bweru so ndi omu ndowooza ababawule mugendeyo nga bangi mumwanirize enteekateeka zabadde nnungi nnyo. Abantu b'e Makindye tugenda kwesimbawo oba mugenda kwesimbawo naye mbategeeza nti Lord Councillor tuyina Safiki Matovu. Okay, nange kampiseewo kano no bagiyise tours and travel bagiyise Cambridge tours and travel. By the way batwala abantu bebali bino sibya Doni Kulisi oyinza olowooza bya Doni Kulisi nedda. By the way kampuni ennungi gyeziri n'enfere gyeziri okitegeera. Trust me eno kampuni egenda kutwala wonna w'oyagala oli Kadama oyagala genda US oyagala genda Canada oyagala genda China wajja oyagala ogenda oli mulambuzi oli oyagala kulambula Uganda yonna tubikutuusaako wano ku Cambridge Tours and Travel. Esangibwawo eri awo mu kibuga ku William Street. Okay. Yes. So mugende twagembu ya gundi ya Doni Kulisi. Ya Doni Kulisi. Naye nga nja kubategeeza kamera yako ne focus wa channel 2 Open TV tubayo ngo tulaba. Akati ye focus ya Kigaziya ku TikTok gyali ku Instagram ku Twitter ero baba bayombere mu lugezigezi lwawo. Nze ndi ku TikTok kukoka kwenda sigaze ebisigadde byo sibitegeera. Okay, to concluding n'aba Nuupo. Nuupo tuyina ekitundu gye tuwerabidde. Kiriwa. Waliwo NASA na North. Waliyani. Waliyo ono muganda wa Bobi. Kawempe si Kawempe. Manya Kawempe North. Wali chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi. Kasuna kufuga dogwera Erosoyo. Bale bayino omusajja amuliko oyo wamanya omusajja erinnya lye Kasuna dogwera Erosoyo. Waliwo omusajja amuliko kati tetumanyi oba ye kadi anajewa bwewi
era nze nsaasira nnyo abantu abanuupu nga bo bagatakolagana nabantu ba NRM beewuunya nnyo nga mukulu Mikweni yazzeemu olimbo lwa jjajja Lagadi ate nga ffe tukolagana yazzeemu olimbo lwa jjajja ndigida yaluzzeemu shibaradde akayimba akapya mugende mukanoonye era ng'ennaku z'omwezi 22 agenda kubeera ku Serena Hotel shiba kalungi mugende munoonye akayimba kakapya ennaku z'omwezi lumu Chosen Blood ali ku Serena awo pasita bugendo ennaku z'omwezi mmeka nga 8 omwezi ogw'omunaana so buli muyimbi yenna mugende mumuwagire enkya tulina Lucky One eggango mu kisaawe ayina abayimbi tetugenda kusukka wano kale katukube nga tuwumulamu nga tugenda